mwami amanyiddwa nga Engena Edward Stanley ono naye ajja nga independent. Well, akalulu kano yes twalabye kusika omuguwa wano na wali kwaviiriddeko n'abantu abamu okufuna injury omuli bannamawulire bingi ebikogeddwako naye nga mu ngeri enjawulo leero njagadde okubeera nga mpuliriza ku mwami amanyiddwa nga Moses Nsereko nanteekateeka kigyalina eri bannakawempe mu studios asobodde okubeera nga atuuka. Well, mwami Nsereko tukwaniriza ku Sanyuka TV. Uliutya tibulunsa badde nkulengera bulengezi ku program sekanolya nyembadde ndi awo nga nange akasimu kakutungako kitegeeza nafuuse muntu w'amaanyi mu ggwanga bananga abantu bange ab'Ekawempe North County Constituency bataata bamaama basenga bakojja banange tusiima mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano. Kiki kino bino biki bino kisookera ddala taata ndi wa National Unity Platform ndi wa NUP Sebo ndi wa NUP Sebo mukama wange era pulezidenti wange ye Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kandabe Sebo mukama wange. Kino ndabako membership card National Unity Platform soma mannya Nsereko Moses Sebo kimala era nzuuno amanya geego Sebo Nsereko Moses ndi memba omukukutivu wa National Unity Platform Sebo mukama wange. Ate kiri kyoze nakyo nokiteeka ku tebo yange Sebo buno bubaka eri bannakawempe North County Constituency nzize lwankulaakulana nze kulaakulanya abantu bange nga tuyita mu Nsereko Moses saving box njagala abantu bange basevinge kasente mu box Sebo nti esente zonna zosobola bootekamu nusu 10 Sebo mukama wange akantu kano nakaleese nti ni keesi ofunye akasente konna nusu 5 nusu 10 gwesuula muno eno banka yetandikirwako ne bwoba osuula nusu 5 buli lunaku Sebo mukama wange eno pulogulamu nagitandika dda maze emyaka 3 nga ndi ku ground tugenda tugaba box buno maka ku maka nyumba ku nyumba nti wacha 5 kiteeke mu 10 tuteeke mu nusu 10 kiteeke mu kati Christmas asobola okumenya aka box kano nga mulimu emitwalo 3 n'alya sekukulu n'abantu be nakola ki nedda Sebo gino si gye emirimu gy'ababaka ba palamenti naye kati nange mba n'ebyange byenziza okukolera ku bantu. Ogwo si gwe gumu ku mulimu gw'ababaka ba palamenti Sebo mukama wange kati bino byange ate onoonya kifo ky'ababaka ba palamenti omulimu gwa MP kukola mateeka mu palamenti tujja kujja eso bweguba nga si gwe gumu ku mulimu gy'ababaka ba palamenti Sebo taata lwaki ate kyokulembeza ati mbadde nga bwe nkunyonyodde nti nange nganze nina ebintu byengenda okukolera abantu bange nga biri bya palamenti tubizize ebbali tumeki lozi tupasi lozi ebibirala Sebo. Okay, so ate bino ndaboze n'amawulire mpapula ati amawulire gonna nga guze kooti mufo ky'okujambala ate ogitadde ku mmeeza Sebo mukama wange. Kooti eno nga bwe nabagamba nti bannange kooti eno nagisikira okuva ku kitango omugenzi Sebo Solo kagwa busuulwa era kooti eno gye nkozesezza ku nomination papers njagala abantu bange bagirabe nti omuntu watuuka wali ku nomination day manya omuntu watuuka wali ku lunaku lw'okulonda nye bwaba tamanyi kusoma linnya gwolaba bulabye omusajja ali mu kooti ya Kawemba nze Mr. Nsereko oba omaze okundaba nti yenze Sebo mukama wange nomination papers we ziri wano amasimu ng'olina maanyi kyo kigenda mu maaso abavoters bange bandabye nti ndi kumpewo oli ku TV basooke bakuwemu obudde ogirabe kooti anti bakuwulya because amasimu gavuga kati amasimu gajjeko gajjeko oyogere bulungi bakuwulya gajjeko bujja gano gonna amasimu gago Sebo namba zange naziwa abalonzi bange ab'Ekawempe North County Constituency oyina essimu emu 2 3 4 simu kanzijeko taata kubanga bagenda twononera ani program akubira balonzi be bankubira bagala saving box abamu abalala bangamba simanyi Mr. Nsereko tuli mu ddwaliro wano watanafuuka mu abalonzi batanzedde okutawaanya Sebo mukama wange anti kati olaba abantu baffe bo bategedde nti akalulu kange kati kyovola batandise dde okukola ki Nsereko wagisebo oyina essimu mmeka waliwo eno emu 2 3 4 5 ndozolaba zonna zivuga kanzijeko bujja abantu bange njabba nnyonnyola nti mbadde ku Spark TV I mean mbadde ku Sanyuka TV
nono kamujeko kasoke nzijeko mukama wange munansonyiwa abantu banesize ssebo tebakitegedde nti ojja ku tv ndoza badde tebannakitegeera mbadde sinabagamba kati ndoza bandabye ndi live bakama bange munansonyiwa abalonzi bange abekawempe North County constituency esimu zino kasoke nzijeko soke njogere ne mwami Adam Mukungu kati obadde obalaga ki mbadde mbalaga kino these are nomination papers era kyawedde okuziteeka mbadde mbuziza tujja kujja ku papers nakubuziza kooti gyoya ekooti ozze nayo already obadde oyambadde kooti emu eno nogiteeka ku mmeeza bwe nkubuziza kuyo ate n'ogijjayo n'ogyambala lwaki sebo mukama wange kooti eno nagisikira okuva ku kitange omugenzi Peter Kagwa Sebusolo yangamba mwana wange bwobanga olina kyoyagala mu nsi olina okwambala ekooti eyo esebo taata era njambadde sebo mukama wange era ku nomination papers nga bwe mulaba ginekubisizamu ekifaananyi nti omulonzi wange wa Kawempe North County constituency ne bw'oba tasomye erinnya gwe bw'otuuka wali ojja kulaba omusajja ali mu suuti eya Kawemba ng'ontiikinga nze honorable Nsereko akabonero kange entebe kwentudde eno ke kabonero kange so kati taata ekooti ya taata yagenda okuwa emikisa esebo taata oyo yafa taata yafa mwaka ki kati wayise emyaka nga 7 so eno yali kooti ye nga gyayambala esebo gwe gye wajje kuba nze namusikira taata mu baana bonna nze namusikira kati ekooti eno nino gyambala sebo osobola ofuna akalulu esebo nze ndi mulekwa tujja kujja ate ga namuli egoza okunumba nago n'empapula n'obiteeka ku mmeeza yange ate amawulire ngenze nengula ku mawulire wali nensangamu ekifaananyi kyange nga mwendi nengamba kanguleyo copies 10 ngenda kugabira ku balonzi bange ab'e Kawempe North County constituency then ate ngenda kuguleyo copies endala nga 2 ngende mu butalo obw'enjawulo ngende nga mbawa basomeko balabe nti ddala twazze mu kalulu mwetuli Nsereko esebo taata lwaki osusiza Katemba mu kalulu because I thought bwe tugenda mu kalulu naddala kubaka bwa parliament we are meaning business serious business I'm meaning serious business sir kati bwe ngula mawulire gana amaanyi nga gabira abalonzi bange olwoteba serious business sebo tuli mu serious business sebo mukama wange yensonga lwaki na nominate nze gulo kubeera member wa parliament njikirira abantu bange sebo mukama wange no on gwoliko Katemba ekooti ya taata wange njambadde biki simanyi some people are describing you as a comedian. I'm not a comedian. Ba comedian be bali ba moti. Wali ondabyeko mu comedy gundi na comedy store wa wano ba muhanji wali ondabyeyo. But nulida byokola. Nedda sebo taata siri comedian. Wabula ndi musanyusa w'abantu. Abantu bafe ku ground bagala mu abasanyusa. Toli comedian. Esebo mukama wange. Oli musanyusa w'abantu. Ate n'ekirala mwe mujja mu byobufuzi nga mwesimbyewo ku kifo muyinza okuba muli abantu 10. For you have to be unique. Oyina okuba oli unique kuba no. Oyina okola ebyenjawulo abantu baga tujja kulonda ono kuba kati tugenze mu kalulu. Kati oyina okola ebintu ebirungi abantu bagenda osinzira bagambe tugende n'ensereko ono. Well, from day one, okay, to begin with, ofuna de kirowoozo ky'okwagala okukiikira bannakawempe. Sebo taata neyanza okumpa omukisa guno sebo mukama wange Mr. Adam Mukungu. Obwe mupina bwagala mu 95. Kuno bwe muli ogusoso kwesimbawo. Ngenda kunyonyola sebo mukama wange mu 95. Bwe nfuna ekirowoozo ky'okufuuka member wa parliament. Kyali kitya? Nenja kukusaba nti bw'ova ku TV tolimba. Sirimba sebo mukama wange. Kyali kitya kankunyonyole. Nze nakula ne jjajja wange. Ku kyalo Kisozi mu Lukambazi Gombolwa Muduma district Mpigi. Kati tuba tugenda okusaba ku St. Anna Mixed Secondary. Nenga ku secondary awo ne primary waliwo ne church. Twali tugenda okusaba. Nkyali mwana muto ni myaka nozange 5-6 nsanga basimbye bitooke ku kkubo. Nembuza jjajja ati bine bitooke basimbye byaki? Nangamba muzukulu wange omubaka wa parliament owe constituency ye Mawokota North omugenzi onalebo zimula mugwanya agenda kujja kukyala ku chaachi. Ningamba jjajja MP waba kyala ku chaachi kibabwe ekityo. Nangamba MP ekitibwe kisinga okuba ekyamaanyi mu ggwanga. Era njagala osome nnyo jjajja ne mugamba munange wanudde nja kubeera ko member wa parliament nange bansimbire ebitooke bino. Mwaka gwa 95 sebo mukama wange. 95. Kati wayise emyaka nga 10. Okay, why now? 30. Why now? Lwaki kati? Si lwaki kati sebo. Ovuddeyo kati. Esebo. Ekirowoozo wakifuna mu 95. Lwaki ovuddeyo kati? Kati kansoke nkunyonyole. Ebyobufuzi mbiruddemu. Nembadde mu byabufuzi bya mu kyalo eri. Mu 2006 nali nakamala senior for nalonebwa okubeera kansala LC3.
owo muluka gw'embazzi gwenvaamu emuduuma nga nkiika muduuma nejjukira ate nali nsoma nga ndi mbisula eno ku St Joseph naye nga abantu baneesize famire yaffe gye tuvaamu eri ku kyalo Kisozi jjajjanga omugenzi Yosefu Nzaalambi yazaala abaana basukka mu 100 abazzukulu tuli mu 100 kati ngenda okujja okwesimbawo ng'olwedde tumanyiddwa omuluka gwonna. Ebale nnyo. So tugende ku kibiina kyo ekya National Unity Platform. Esebo mukama wange. Otunulirwa nga Kiwagi. Esebo. Okay. Esebo. Yawukana ku kusalawo kw'ekibiina. Esebo. Mwali muweerako ekibiina ne kivaayo n'omuntu nti ono gwe tuwazeeko eddusu. Esebo. Ekyali kisuubirwa nammwe kye mwakkirizganyaako nti temujja kujja kulwa Namunigina. Gwe ki ekyakujjayo ate n'ovaayo? Kati ekyasinze okunzigyayo Ssebo mukama wange debate wagiraba eya NUP. Nakulaba ng'okola katemba. Teyali katemba. Debate nze nagifuula relevant. Debate nze najagaza abantu. Nakola kyamaanyi nnyo mu debate ya NUP. Era namanyikirwa mu debate eyo. Kintu nakikuba nsi yonna, si Uganda wokka. Masimu gavuga kuva mu USA, Netherlands, nsi yonna. Era nja kwebaza abantu bange nti bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu bange mu nsi yonna okufuula international. Awo kozi nabadde nerabidde bannange bakama bange mu nsi yonna assalamu aleikum oba mwasuze mutya nno bannange mu nsi yonna ontwala speed mukama screen. Esebo oyo katemba mwenyigo wali okwo. Oyo si katemba taata. Mu debate wavaayo bando bali mu kuteesa kubaganya birowoozo bw'ogamba Kyagulanyi nkwagala nnyo n'ebirala. Era Kyagulanyi mwagala nnyo Kyagulanyi. Look at that. Obuzina bwe wali ozina. Producer bakuddobozi katono nnyo Nsereko nga azina tulabe. Katubuliza ku katono nnyo. Era n'enduulu ey'oluleekereeke tekoma olw'engeri gy'abadde ayogeramu nga bw'asituka ne mu katebe ng'akamwokya. Moses Nsereko nga y'omu ku 10 eryegwanyiza manvuuli kata Ssaabawagizi Nseko nga buli waakwata akazindaala emizira beesiga Luyimbazi na Lukoola. Esebo mukama wange. Mwasayininga nti singa tuweereddwa fulaga tetujja kujja lwaki gwe wazze. Sebo mukama wange tetulina we twasayininga. Batumwakiriziganya. Muve mu mboozi zino ez'okumwenge simanyi biki ebyo tetulina we twasayininga. Didn't you agree with your party? Ekintu kyali bwe kiti baatusaba busabi nti bannange abaze mu kamyufu ka NUP temudda independent. Ani yabasaba? Kati abakama bafa aba NUP ba Mr. Lubongo ya n'abalala bakama bafa batutwala. So you didn't commit anyway. Baatusaba nga bono gamba mwami kungu mbadde nsaba okole booti ne booti. Ne mukkiriza. Ekiseera ekyo nakkiriza. So kati debate listen tugende nkola. You see bw'oba ku TV olina okuwuliziganya mwami Nsereko. Esebo mukama wange. So bwe mubanga mwakkiriziganya nga wakkiriza nga bw'oyogera. Lwaki weefudde? Sineefuula mukama wange. Kyova olaba nalwawo okulangirira wiiki zonna ezo mbadde mu mbuuza Nsereko zaako ki? Nze mbadde ku gulawundi mbadde ngogola myala mu Kawempe mbadde nga babokisi zange gulawundi ndi mukunyonyola Sebo mukama wange ndi mukunyonyola. Why are you coming as an independent? Ndi mukunyonyola Sebo mukama wange. Yet your party has a candidate in the race. Esebo mbadde nkunyonyola mukama wange nti abantu bange be bansabye abe Kawempe North County constituency. Abantu bonna be mbadde ntuukamu. Wanjita. Oli wa NUP. Esebo. Ndi wa NUP era kadi yange yino. Esebo. NUP yesize na Lukoola. Esebo. Lwaki wasazeewo okwefuulira mu kitinga embazi? Sinze nasazeewo Sebo mukama wange. Nkugambye abantu bange be Kawempe North County constituency. Mbadde mu constituency nga ngogola myala nga ndi mu butale nkola n'abantu be bangambye Nsereko jangu weesimbewo ne mu debate eri baakubba gwe wali omutuufu gwe wali owangudde debate. Mu debate baakubba. Esebo mukama wange. Ekyo kimanyiddwa ensi yonna buli omu akimanyi mu nsi yonna. Buli omu akimanyi ni Nsereko olunaku nze nalwetikka. Nsereko debate nze nagifuula relevant buli omu akimanyi. So ekibiina kyo kyakubba. Esebo kadi ne bagiwa omuntu omulala. Kanate omusajja gwe bawa kadi baatugamba nti bakola research. Nabadde ku kyalo Kirokole. Kawempe wano Kirokole. Omwami yennyini Nalukoola ne famire ye taata we mwami Swaibu Serugoti. Taata wa Nalukoola bamuwangula kuba chairman si wano mu 2018. Era ngenda kwebaza omwami chairman yamuwangula Mr. Kibuga Joseph ye yawangula omukulu oyo. Buba tosobola kufuna kalulu ku kyalo kwova. Kadatoya mwagala genda ku kifo kinene nga ne ku kyalo babako wate babagala. Ekibiina kyange ekya NUP tebakola research emala.
mu kalulu aka 2018 nga taata wa Nalukola asaba obwa chairman. Nalukola yali campaign manager wa taata we. Abantu ne bagamba okusinziira ku mpisa za mwa ne balonda Mr. Kibuga Joseph Nalukola ntwale mu kooti amulwedde. No ebyo ojja byogerera eyo. Naye wano njagala oddemu bye nkubuuzizza. Byenziramu sebo mukama wange. Bwaminsireko. Sebo taata. Enkolagana. Era Mr. Kibuga Joseph sebo nkutumidde. Enkolagana yo n'ekibiina kyo. Sebo. Erieta. Nze sina buzibu na kibiina kyange. Okyali member wa NUP. Tata kadi ino nagikulaze dda buli kimu nakikulaze ndi member wa NUP National Unity Platform. Well, twategeezebwa nti baabagamba singa oyawukana ku kusalawo kw'ekibiina automatically ekibiina kyabwe ojja kuba okifuluma. Ate nga nkifuluma ntya nga ndi member. Mwe member of NUP, this one is my card. Ojja kunjogeza n'oluzungu lwe mbadde ngenda okwogera mu parliament. Sebo ndi member wa NUP sebo mukama wange. Ogenda wa? Where are you going? Nzijayo akatebe gundi yange akatebe kano banange ke kabonero kange. Keyano ke kabonero kange. Sebo ne wandisiza nga independent. Kati kyoba omanya nti mu NUP tuli mbabiri. NUP yalese ba candidate bameka. NUP yalese ba candidate babiri. Kati abantu bafa Kawempe North County constituency. Kunze noli bajja kusala watya. Mbadde nkunyonyola omusajja gwe bawa kadi yafe ya NUP. Ntaliwo wano. Anze ngenda kunyonyola gwanga. Okay, ojja kumunyonyola nga mukubuuzizzaako. Sebo taata. Okay. Akabonero ntebe bannange Kawempe North County constituency bataata bamama basenga. Kati entebe kijja obagirabye njagala baberenga baberenga bantu balina okumanya akabonero kange sebo mukama wange kebeere wano Sereko wanyita ebikolebwa mu parliament obimanyi bulungi sebo mukama wange bimanyi taata omulimu gwa MP ekisookera ddala ba MP be bakola amateeka ensi kwetambulira to make laws that govern the country gwe mulimu gwa MP. Then omulimu omulala to pass laws that govern the country. Okuyisa amateeka ensi kwetambulira. Nsiri ku munda banga fala ne siri fala. I'm sharp. You what? I'm sharp. Bakulabanga ki? Banda banga fala. Chechi. Goyinza okulaba omuntu ng'olabanga omusiru. So lwaki bakulaba kankunyonyola ebigambo bino. Why do you think they kyendiko sebo mukama wange. So lwaki olowooza balowooza nti oli ebyo? Andi katolaba nze ngeri gye nzize mu kalulu ndi unique ebintu byonna byenkola byanjawulo kuba nange oba bye bikuyisa fala kankunyonyoleko katono waliwo gundi omupiira ogwakaggwa Ivory Coast oba ogijjukira bajja ne basamba omupiira kati bali banatera okuvaamu ne bayitamu nga ba best losers kati bamala oyitamu nga ba best losers ne bateekamu amaanyi ne bawanga si be batwala ekikopo kati nze Nsereko nazze ng'asaaga naye kati ate nfuuse ensonga era nkubuulira taata nti akalulu ka Kawempe North County constituency nze ngenda okawangula abadde okyannyonnyola bye bakola mu parliament emirimu gy'omubaka sebo mukama wange omulimu gw'omubaka mbadde njikugambye okukola amateeka okuyisa amateeka okukiikirira ekitundu ky'omu parliament kati nze ekitundu ekyange ye Kawempe North County constituency ngenda kiikirira abantu bange ebizibu ebiri mu constituency eno nga mbyanjula mu parliament bozi n'ekirala ekintu kyenjagala okwanjula mu parliament embeera y'abasirikale abapoliisi bafuna emitwalo 2 ngenda kuleeta private members bill ate si bafune 1 million abasirikale mu parliament esebo taata olulimi lukozesebwa mu kuteesa Lungereza esebo puliddekaga nti Nsereko oyo atumalira biseera Olungereza talutegeera bulungi omusajja yasoma n'ava mu primary paka ku university I have a bachelor's degree. I'm very fluent in English. Can you contain a discussion in English? I will debate English in the parliament. You will what? Right now. We are using Uganda. This program is for Uganda, not English. So you said you will do what in parliament? Nenda sebo mukama wange. Kati eno program yo ya Uganda. Oluzungu njadwogerera mu parliament. Because you're going to be debating in English. I will be a good debater. One of the best good debaters in parliament. Oluzungu ndomanyi bannange. And you said what are some of the roles of members of parliament? To pass laws that govern the country, to make laws that govern the country. Also as an MP, you have to represent your electoral area. What do you mean making laws that govern the country? Okay, you talked about representation. So what? No, you said one of the roles of members of parliament is to represent their constituents. And I'm asking, what is contained in the representation role? Now don't worry. Eno program ya Uganda waliwo mubaka omu yali wa Lubaga
Kankunyonyole katono. Waliwo omubaka yali walubaga South. Mwami Nsereko. Onalewo Ken Lukyamuze kyamugobya abantu ne bamujjako bwe MP. Yayogeranga nnyo oluzungu olungi n'oludikya. Nze sebo simanyi luzungu. Programu ya Luganda badde nkusaba busabise mukama wange. Onaakozesa ki mu parliament oba tumanyi luzungu? Ekyo oluzungu nagambye sebo oluzungu ndumanyi. Madam Speaker, point of order. Point of information. Procedure, Madam Speaker. Bili bya parliament bya luzungu kati eno. Bakola bate? Madam what? Madam Speaker, procedure. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of information. Procedure, Madam Speaker. Point of order granted. Ebyo bya parliament tusoko tumalize kino. Eno programu ya Luganda toyo na programu sebo mukama wange. Abantu banga basinga bengenda okukiikirira balinganze. Saasoma nabo tebasoma. Era kalu bagenda kawanza atasoma. Kati oli na lukolo w'oluzungu. Naye ab'oluzungu bamuwe nanga batasoma bakoleki. Mbadde nsaba tutambulire mu Luganda. Okay, I've had some people nga baga nti bakooye abantu abayitiriza katemba mu byobufuzi by'eggwanga. And seems that's how you're also coming. Si katemba sebo tata. Nsereko, just look at what you're doing. Chechigudde. National idea no. Si katemba sebo mukama wange. Oyambadde suuti 3 oba 3 oba 4. Kino nakinyonyoddeko ddala yes, anti kyekugamba. But you saw nabeera otya mubaka wa parliament ng'oyingira parliament ng'oyambadde bwotyo. Si bwe kigenda okubeera. Ekinyambaza ekkooti eno nakigambye. Njagala omulonzi wange amanye nti ku ballot paper ndi mu kkooti eno ey'akawemba. Nti omuntu ne bw'aba tamanyi kusoma. Ye bw'atuuka waliwo alaba omusajja alina ekkooti ey'akawemba n'akabonero ntebe. Antiikinge. Esebo. Kyokola wasize nga njambalidde wano. Nzize njambadde eno eyange eno. Kati bw'ombuzize kkooti eno yaki n'enjambala ndaga omulonzi wange nti nze ndi mu kkooti ey'akawemba ye yange atasoma. Nze atasoma munnaabwe ndi mu suuti eno ey'akawemba. Kati oli munnaffe yasoma yamanye ebibye. Abasoma bajja mulonda nanga batasoma banonde. Era gwe atasoma wenna ali eyo taata maama. Ku nsonga eno ngenda nakufukamira. Bataata bamaama basenga bakojja banange nze mutasoma munnammwe nze Nsereko Moses atasoma. Era ku ballot paper ndi mu kkooti eno akabonero kange entebe ndi musajja wa NUP National Unity Platform ekibiina kyange ekya NUP kyalesa abantu babiri kubagenda okulonda omuntu omu. Toyanza nnyo banna. No, tebakulabye bulungi ddawo. Otunula mu kamera eno. Abantu bagamba ki? Abantu kye mbasaba bakama bange bataata bamaama ab'Ekawempe North County Constituency banange mundabiranga ddala omusajja tafukamira naye nfukamidde. Nsaba kalulu kamwe bannange akabonero akange entebe Nsereko akabonero akange entebe bannange bataata bamama akabonero akange entebe Nsereko tusaba kalulu mikwano bantu bagambe nti ddala onaasobola obbakiikirira. Ngenda kusobolera ddala sebo mukama wange okiikirira abantu bange. Yensonga lwaki tulimu abantu nga 9 abaagala ekifo nenze nsobodde okufukamira wansi omusajja tafukamira naye nfukamidde olw'ensonga eno. Era abantu bange ab'Ekawempe North County Constituency nga bwe nabasuubiza emiliyoni 2 nze miliyoni 2 sigenda kubirya. Nsereko emiliyoni 2 ngenda biza mu bantu bange nga b'emitwalo 5 ku mitwalo 10 abantu bakulaakulane. Bano bannange beneesimbye nabo teboogera ku ssente ezo miliyoni 2 kitegeeza bagenda zirya na famire zaabwe. miliyoni 2 kizooyogerako gye bawa beemupi okugula emmotoka. Beemupi babawa miliyoni 2 okugula emmotoka nze sigenda kugula mmotoka. walibanga nti onoonya mulimu. Si bwe kiri sebo mukama wange. Nzize kuweereza abantu sebo taata sinoonya mulimu nzize kuweereza bantu. Olina omulimu. Era senga mbadde noonya mulimu zino miliyoni 2 kwe nanditandikidde nenze nkugambe miliyoni 2 ngenda biwa balonzi bange ab'Ekawempe North County Constituency bannange beneesimbye nabo tebazoogerako. Ani akuleese mu race eno? Nze neereese sebo mukama wange ndi independent akabonero kange ntebe. But you know that that's not true, which is kituufu. Ate kitya? Ani yakuwadde ssente miliyoni 3 ez'okwewalisa? Buli ono musajja nze kitange yandekera eka z'ettaka 10 ziri ku kyalo kyesengeze Gombolwa Malangala district Mityana. Sibu ndi musajja mugagga yavwe money lending company Nsereko Moses money lending company ekirala ndi buloka wa mataka ndi buloka wa mamotoka ndi buloka wa mataka omulimu ngukoledde emyaka 10 n'emeka. So watudde kuzimu ku ssente. Ekirala nina amasomero ga Kini Minded Nursery and Primary masomero gange. Sibu ndi musajja mugagga lwakuba neeyisanga omunaku. Esebo mukama wange. Finally, obu busente butono miliyoni 3 ezo nazo sente. Before we go for the break. Esebo. Bangambye nti wazze kwonoona Kaluka na Lukoola. Nedda sebo mukama wange nazze kuwangula. Kyova olaba era mu debate eyasooka
nakola buli ekisoboka buli muntu nakkiriza nti nsereko ddala ya nsereko yasaanidde social media eri mu bantu nagenda mu butale ng'abakyala bakaba nakukaaba ne bagamba lwaki bakumye ekkaadi ne bagamba bannange bakama bange bwe batwe basazeewo era ngenda kusinziira wano nebaze mukama wange mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretary General Lubongoya bannange mwena mbagala nnyo abanuupu mwebale kumpa platform bantu kuntegeera kyova olaba saagala boogerako bibi bali bakama bange be bantwala twakulayo ng'omaanyuuka emisinde jo luli ku lwokusatu esebo mukama wange oli omaanyuuka ki kati ensonga zaali bwe ziti abantu oli mu kwefaananyirizaako Ssegirinya byeyakola nedda taata ate Ssegirinya n'oddukanga amakooti geewonjula bwe gati nga tankunyonyola sebo mukama wange just look at that olaba ng'omaanyuuka awo baali ebifaananyi bino tebabitugamba kankunyonyole taata ebifaananyi bino tebabitugamba nali nziruka kwekubisa bifaananyi bino nali milioni 3 mazo zisasula nenge bifaananyi bino tebabitugambye nga nina okudduka ku studio bankubisa ebifaananyi mbireete ate olwabituusawo ate omulamuzi waliwo peegi gyatasainingako endala yasayininga kwemu nga ku ndala tasayininzeeko era nenziruka emisinde okufuna boda nziruke nfune omulamuzi addemu atekeko ki sitampu sebo mukama kyenjagala nkyagala kati omulamu 13 era ojja kubeera nga omulaba bulungi nnyo mpozi njagala kujjukiza gwe ayagala ettaka muganda wange tozembeya guno omukisa gwennyini aba Jolo Properties and Real Estates bagamba nti atosigalira mabega jangu ofune ettaka eryekyapa nga ogenda kukwata miliyoni 10 osasule ate ejjukira toyera kuba nazo zonna osasulako z'olina mu kibanja mpola bw'omalayo n'ofuna ekyapa kyo naawe n'ofuuka landlord ate nga ettaka lye balina liri mu eryekyapa ku miliyoni 10 liri mu bitundu nga Kalagi, Mukono, Gayaza, Namugongo, Kiyunga n'ewalala so tuukirira aba Jolo Properties babeere nga bakwate nga si kye kyokka balina n'ettaka erya miliyoni 1 tuve mu bupangisa 1 million tuve mu bupangisa aba Jolo Properties and Real Estate jangu balikuwe bakubire ku 0776 6 33 83 oba 0700 11 64 obakubire embere ejja kutambulira bulungi mpozi n'ekinasembayo beba Nakifuma High School bakugamba nti Nakifuma High School bakugamba nti osobola kati kutwala omwana ono yewandiisa somero liri ku musingi gwa busiraamu naye nga naabo abatali bayisiraamu babakkiriza ogenda okwewandiisa genda omwana asome bakuwa okusoma okuli ku mutendera gw'ensi yonna lyadde ne boarding bawala n'abalenzi arts ne sciences byonna babisomesa n'olwekyo batuukirire ku 0776 batuukirire ku namba zaabwe ez'essimu mubeere nga mukwatagana nabo bulungi nnyo omwana wo abeere nga asoma pozi katono nnyo okuddiramu ku namba zino nyinga 0776 53 095 oba 0752 639 nobeera nga okwatagana nabo well mugana wange Nsereko Moses esimu gyompadde yakino simu yo lwaki ogimpadde alina video bange engeri gyenkolamu emirimu n'abantu bange anje nina engeri gyenkolamu emirimu n'abantu bange nga mbakolerako ku mirimu kuba emirimu gyonna mbadde njikola ebigaali mbadde mbisindika byonna bwe biri okuwadiisizaako abantu bange ne balaba ate kiki weetaddeko sebo kino ekyo kipande kyange nga nfukamiridde abalonzi bange ab'Kawempe North County Constituency nti bataata bamaama basenga bannange bataata bakojja bamaama bakulu bange bato bange nasobodde ofukamira wansi positayo olinga ofukamidde posita buli wamu egenda kuba nga nfukamidde wansi nti nsaba bakama bange bampa akalulu ngende mbaweereze wali olabeyo omuntu afukamidde nga asaba akalulu mu nsi yonna ndaba ekikwanso ate ekikwanso kikutte ekipande kino olaba nga nfukamidde omusajja tafukamira naye nafukamidde olw'ensonga eno nti abantu bange nze baweereza naye gwe toli kankupulire mwami Nsereko reese eno erimu abantu abayivu ddala yawereddwa card munnamateeka really can you sit and reason with a lawyer like Nalukola kati ate naawe ate bino tebabireetamu ebyo ate munnamateeka bye biki nange ndi musajja muyivu sebo nina bachelor's degree BBA management Ndeje University ate ne ku senior 6 nakola MEG mathematics economics geography stock finance oli muyivu nange ndi muyivu kati okyo kigenda mu misa akalulu buli watuuka ndi munnamateeka so what ani gwobulira amateeka ago fena tugenda kulya ku mateeka Parliament kyogamba ejjudde bamateeka bokka omuganda wange onalebo Ssegirinya gwe ngenda okuddira mu kifo ye yalina wa senior 4
just equivalent yalina ka certificate mu byemmere okuva Netherland naye abadde mu parliament ng'akola abantu kye balina okukola ki bino si byakusoma nnyo bino byakolera abantu kubeera kugulawo ndi kubeera mu bantu si bya bitabo nina wano olukalala akakiiko k'ebyokulonda lwe kafulumiza muli 10 actually be basunsudde ani gwosinga okweraliikirira temuli gwe neraliikirira kati mwabo neraliikirira so nalukola tomutidde nalukola alina kaadi nze nina bantu kaadi n'abantu kyekisinga bantu be basinga mpozi nakunyonyoddeko emabega wali tofaayo mbadde nina kyenjagala okugamba mukama wange nze nina abantu nalukola alina kaadi kati katulabe kaadi n'abantu kyekisinga Muhammad Luswa Luwemba tomutidde kati Muhammad Luswa Luwemba ali mu kumalira abantu budde era nabadde nalina mugambe togumaza abantu bwe twali ku pulogulaamu nga tuli mu kudibatinga ku nuupu nasooka kwogera naye era ne mukwasa akabokisi kano akansereko Moses saving box ne mugamba sebo mukama wange nga bw'obadde okola ne honorable bino si byakusikira tetuli mu politics wakusikira mbwate mbadde Segirinya muyita bwenti ate mbadde muyita bwenti namuwadde omulimu sebo Muhammad Luswa Luwemba jangu gwe personal assistant wange nakuwadde obwa PA era mukalu olimu nga kigumaza omulimu gwe weeguli sebo gwogenda okubeera personal assistant wange bino twabyogera era twabimaliriza aganaga FDC gwere kati nga baleeta abantu goleta Khalifa Aganaga oyasobola byakuyimba ono tuli mu politics real politics yaze kutuusa mukolo kudduka BBA nasoma bya busuubuzi kati ebyobusuubuzi bikwataganira bino ebyobufuzi anti kati nze olwedde ebyobufuzi ndi musaayi no kati gwe okakasa otya nti omuyimbi ebyobufuzi temuli mu musaayi sebo mukama wange nga bwe nkugambe nze nabeera kansala nga n'emyaka 18 mu 26 okitegedde sebo kati ono omukulu Khalifa Aganaga mbadde simumanyi gwe omungambye n'omungamba yaani Khalifa Aganaga abozi kumala budde lyali to pass time kati abantu bayinza omuwa akalooyo Khalifa Aganaga yasooka nakubisa ebipande simanyi eri Lubaga South mu kalulu kali akagwa ne bamuwa akasente sajja wamanyi se mumanyi mbuze ekibuzo ekirala sebo oyo talina makulu naawe ayize kumalira abantu budde empingo sibe enviiri bwoti empya sibe enviiri gwalaba empya ali mu parliament ga sibe enviiri ndaba nsibye enviiri empya yambala suuti 2 mulundi gumu nga ggwe ekyo gwe kingambye mukama wange mbadde nze ne suuti yange ekooti mbadde ngitadde wano gwe ngambye ekooti yaki ne kugamba nti ekooti eno eri ku ballot paper abalonzi bange balina ogiraba bakawempe North County constituency nti ye suuti ekooti bagirabyeko ekimala gizeewo egirebeerako balina okwongera ogiraba yesimu mukama wange Khalifa Aganaga is just passing time ali mu kumala budde ate abantu baffe bagezi kati olaba oli eyewanisa kaadi naye bamuvuddeko dda mbadde nkyakunyonyolera obudde mulina njakuwa mulimu omukyala bamuyita Farida Nambi mukyala ono munakibiina kya kati Farida naye ali mu kumala budde mbuuza ki eno constituency ye Kampala Kampala tebalonda movement agende mu constituency zo mu byalo eri ewaabwe Butambala Kampala tebalonda ebyo simanyi NRM Kampala tebalonda NRM muliayo omubaka we NRM Kampala wait a minute Kampala tebalonda NRM nze ndi wa nuupu sebo meya wa Kampala Central omumanyi Uhuru mumanyi wa kibiina ki andi kati ate wonooziza mu byoyo alina engeri gye yalyamu akalulu yagala njogere wano ogambye Kampala tebalonda NRM oyo alina engeri gye yawangulamu akalulu mu ngeri ye sagala gyogera wano wa kibiina ki Salimu Uhuru sebo mukama wange omwami oyo alina engeri gye yawangulamu akalulu gyoyagala njogere wano kati kankunyonyola ebigambo bino katono akalulu kabeera bwe kati waliwo omuntu asobola okuwangula akalulu nga ddala awangudde akalulu mu bantu waliwo n'omuntu awangula akalulu nga bye bubbi oli asobola okujja ddala fomu za opponent we n'abuwa ssente n'awaayo fomu ne bakola ki bw'oba ngenda kubeera mubaka wa parliament esebo taata olina okuyiga okuwuliriza balooso n'okwogera n'okwewala okwogera kalebule olina okubanga olina obukakafu obusupporting obukakafu mbulina so kati bw'oba ku TV ebintu ebimu by'otalinako obukafu tobyogera yabala oluso sereko taata tosobola nti mbana abantu bonna tolina gwe weeraliikirira kati neraliikirira ani naawe temuli abo bonna ngenda bawangula kubanze amaanyi go nze nazo nze amaanyi gange gali mu bantu mbadde nkyakunyonyola mbadde abantu bekawempe ogenda bakolera ki abantu bekawempe ogenda bakolera ki abantu ngenda bakolera ebintu bingi sebo mukama wange ekisookera ddala ngenda teekawo eddwaliro ngenda teekawo kawempe North Hospital ate byassegirinya bitya kati abantu tuli different kansooke nkugamba ekintu kino abaana basobola okukola ebibuzo bya P7 etololo tewabeerayo afunye obuna ne Kampala newabeerayo afunye obuna kyogamba babeera beekopye nsobola okuba nze Sereko ne Segirinya nga obwongo bwaffe bwali bukola ki
bufaanagana ate bino Sseggirinya byakola wano byakola nali nabikola dda mu kyalo 26 eri Muduuma bamanyi nga Wakayima bwe nsanga omuntu alima nga mujjako enkumbi nga nnima eri waffe mu kyalo 26 bwe nsanga agenda ku luzzi nga mujjako ekidomola maama kankuleetere ku mazzi bwe nsanga agenda okukyaba enku nga mugamba taata maama tugenda kukyabireko enku lwakuba eri mbadde sirina social media. Lwaki wajjidde ku Rubaro? Ndi mwavu I've come for the poor kubanga abantu bange abasinga obungi tebali mu mbeera nnungi. Nze nazze kukiikirira muntu wange ali mu mbeera embi n'ekirala nabanyonyola nti maama wange yali awusigaalo. Musereko Ese kibi nnyo okusekerera abaavu. Tugambye wonti oli musajja mwavu oli musajja mugagga si bwogambye andi gwe ombuuziza ekibuuzo kiri nti milioni 3 wazigyewa simanyi by'oyogera oba obyerabira. Esebo Ogambye oli musajja mugagga Esebo si bwogambye Esebo kyekyakuledde ku Rubaro. andi kati kankunyonyola ekigambo kino Ongambye ate wajjidde ku Rubaro because oli mwavu. buliza Sebo mukama wange Why do you contradict yourself? kankunyonyola Sebo mukama wange omuntu ne bwoba oyinamu kasente tolina kweraga. Lwaki osekerera abanaku wuuyo tunula ku screen tolina kweraga Sebo mukama wange kasooka nkwekyo okulabirako katono screen yange Nsereko. mbadde nkwekyo okulabirako Don't worry, Sebo please. mukama wange Don't worry. Esebo Tula ku screen na producer wange ndaga Nsereko ono yeggo wajjidde ku kigaali Esebo. baro kwewandiisa. Esebo mukama wange Musajja omugagga either Esebo. wasazewo okusekerera banaku naze oba okufaanana bantu bange bengenda kukiikirira ate n'ekirala pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mugagga nnyo naye olaba yeeyisa ng'omwavu kati gwe nkoppa nti omukulu Kyagulanyi Ssentamu alinamu kasente naye teyeetwalira waggulu teyeegulumiza Umar Magala. yeetwala ng'omuntu wa wansi nange ndi muntu wa wansi wadde ninamu akantu akatonotono foot soldier gwe bayita Umar Magala omumanyi mumanyi yakkiriza Esebo. ekibiina kye kyasalawo era Esebo. n'asalawo butajja Esebo. newankubadde yalina abawagizi naye. Esebo Lwaki gwe tewaba kyakulabirako kirungi nga Magala? anti Sebo mukama wange nakunyonyodde nti nze abantu bange abekawempe Ne Magala baamusaba Esebo ajje n'agamba ku lw'obulungi bw'ekibiina. Esebo. Lwaki gwe si kye wakola? anti abantu tetufaanagana abantu banjawulo oli owumba Lumagala nze Nsereko bw'oli Moses. ngumya muto. kati gweoyagala tufaanagane tesobola kufaanagana we can't be different we can't be the same okitegedde Sebo You can't people be, are different You can't be different or you can't be the same. people are different we can't be the same point of collection I've collected you You've corrected me or you've corrected I've yourself? collected myself Kale tugendako maano Sebo neyaza akadde Tojogeza kombadde. luzungu sagala luzungu Abantu bagende basibe bulungi muganda tumanyi. Esebo banange tubasiibula bataata bamaama basenga banange nze Mr. Nsereko Moses yeesimbyewo nga memba palamenti wa Kawempe North banange akabonero kange Entebbe ndi wa NUP yaleese abantu babiri nze n'oli omulala akabonero kange Entebbe pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkwagala nnyo Sebo Ssaabasajja Kabaka wange Waliwo ono Sembus Ivan ali ku X agambye Nsereko go and join Amarula or Comedy Store because you're so funny and comic. Mamita Sembus Ivan tweyanza mukama wange Sembuzi agambye oli